Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ngendo okulaba ng'omubiri gwange gutandika okwaka mu buliri seebase tulo nnyo omubiri gutandika okwaka kwonna white bwe gumala okwaka ngendo okuwulira mu mutwe gwange ng'oluggi lweggula mu mubiri gwange nga ndaba emmeme yange of course ebeerawo era kwe kutegeera notegeera nti kino kyekino oli gundi ono ye gundi kino kyekino kakati ngendo okulaba omubiri gwange nga guva mwoyo omubiri gwange nga guva amanya omwoyo gwange nga guva mu mubiri gwange bifaako kutunula waggulu gyoba oyimiridde naye wansi w'akaguwaako waliyo empompogoma ng'ez'ekirombe ebirombe waliyo birabyeko bye bakugiramu amayinja bwe bityo kati nga bw'olaba ekirombe ky'amayinja bwe kityo amagombe olabirawo neotegererawo nti gano maki nti gano magombe nga nyimiridde kaguwa ntuuse nekanga nkutta akagugu kaguwa kuliko abantu bangi kaguwako kuliko abantu bayitirivu bwe bati buli layini nakati waliwo abatuuka akawansi w'ogutamu ogwo emabbali eno waliwo omusajja tosobola kumulaba mu maaso naye nga muwanvu munene akutta ekitabo ayina n'omukono naye nga emikono tosobola giraba naye ng'osobola okulaba gavumenti zayambadde ebigoyi byayambadde bya white white nga wa light nga liringa ttaala kyolaba banyabo ne bassebo n'enkuba bw'eba eneetonya mu kifo kiba kyateekeddwa eri ensi y'omwoyo erina regions nnya region y'emu tennabeerawo region esooka lye bayita eggulu region ey'okubiri kye bayita amagombe go nagendayo nagalaba region ey'okusatu kye bayita region esooka ggulu region ey'okubiri magombe region ey'okusatu geyeena no kati region ey'okunage amagombe geyeena olusuku Eden nalulingizaako katono Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Omulungi agenda maaso n'okubeera nga otulaba njagala kubeera nga nkwebaza kyokola kya muwendo mungi nnyo ate era nkugamba bugambi nti temujjanga okwo kubeera nga mujja ne mutugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ali ku YouTube ng'otulaba atulaba ku TikTok abasalamu content waffe ne musharingirako n'abalala ne basobola okubeera nga information yebatuukako ekyo nno nkibeebaliza nze Deni okubeera nga nkutuusako ensonga ez'enjawulo olunaku olwaleero nina omukulu ono gwenkyaziza mubadde muntera mu comment section yawo nga muŋŋamba abasumba abafere nga bangi omulembe guno gugenzeewa naye nga bwe tuba tutunuulira the genesis of obufere buno ebintu ebijja nga bibeerawo mu nsi tebisoose kubeerawo kati naye wabula biba bigenda maaso n'okubeera nga bitulambika nti oba oliawo ennaku ziggwayo n'ekiseera eky'enkomerero kikunaatera okubeera nga kituuka sigambye nti etuuka nkya oba luli naye wabula bayibuli etukubiriza okubeera nga tweteeseteese buli kaseera kuba tumanya kadde ki katonda kabagenda maaso nakubeera nga akuyitiramu so ensonga nnyingi era omukulu wanaaba amaze okweyanjula ngenda beera nga nkubuulira we tutandikira Musumba nsanyusa okukulaba nange nsanyusa okubalabako abalungi abatwegesa amaaso gammwe mwebale kutwagala mwebale kwagala Mukama mwebale kwagala platform eno n'omukulu agitwala wanyi kikulu abantu nga bakulaba kikulu nnyo kitegeeza bwesigwa nti abantu bakwesize so Mukama tumwebaza nti wakyaliyo emikutu egisobola okutukyaza ate ne twogera obulamu eri abantu amannya Musumba Ronnie Kalungi ekkanisa bagita Arise Church tuligayaza Nakasajja Esebo Musumba Ronnie Kalungi
wetugenda ogenda maaso n'okubeera nga tutambula naye njagala okubeera nga nkujjukiza gwe akasooka okubeera nga otulaba vidiyo eno osooka ogimpereka like bw'ogiwa like bw'ogiwadde emiriro gukitambuza otuuka ku lisekinoomu ali eyo ate era tulabye omulundi gw'ogusooka sooka osubscribinge bw'omala okubeera nga osubscribinga tujja ba otufuna bulungi buli mboozi gye tusaayo okuba nga ogiraba Hope Christian Fellowship International Church Africa basangibwa Kitiko owali eri ku Kigo Road bagamba bategese okusabako okwebaza Katonda ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa Desemba yitayo ogene maaso n'okubeera nga weetwalira omukisa ate tugenda okubeera nga twebaza Katonda bingi byatuyisiza mu mwaka guno ate era bye tuyinza okubeera nga tusaanye okuba nga tumwebaza so yitayoko ogene maaso n'okubeera nga ate olya emmere ey'omwoyo nga n'ey'omubiri nno weerina buli kimu abaweereza ab'enjawulo kw'oteeka bayimbi n'ebirala ebiringa bwe bityo simu zaabwe bwe ziri awo wansi ku screen ojagenda maaso n'okubeera ng'ozifuna gw'oyagala okusabirako n'ebintu ebirala eby'enjawulo oba byeyagala okumanya n'okwebuuzaako tugenda kubeera nga tutandika ne Musumba Ronnie ono Musumba Ronnie y'omu ku abo abantu abalina emboozi ezitali za bulijjo naye nga za mwoyo waliwo emboozi naddala etambulira bangi nga mumulabyeko biki ebyo Musumba Ronnie ono byagenda mu maaso n'okubeera nga asinkana era we tuba tutandikira wano eno tugende butereevu mu nsi ey'omwoyo biki ebiri emagombe n'ebiri bwe bityo tugenda kuwa emboozi eno mu butundutundu okutuusa bwe tuligimalayo simanyi ddi naye yo tugenda beera nga tugikuwa Musumba tutandikire awo nzikirizibwa okusooka okulangako ata bakuliseeko nnyo nga lwaki tolanga olwaneensooseranga banyabo ne basaba batulaba tutegese okusaba tugenda sabira eggwanga ku Fidolido nga 7 Desemba tuli wano Fidolido 8 mujje ate nawe Katonda akuwa omukisa nga tukusabirako Katonda abeeko kyakola eri obulamu bwoyi n'ekirwadde oyagala Katonda kubaako byayogera si ey'omwoyo yakwatibwa toloota Katonda ajja kubaako byakola so jangu wakati nga tusabire eggwanga ate ne Katonda agenda kubaakoma ku bulamu bwaffe banyabo ne basebo ab'Enansana tujja nga 13 tulinawo crusade awo ku Glorious Church Kigoma tugenda kubeerawo awo ipande mujja bamubiraba ab'Enansana tuleeta crusade awo Musumba bamuyita Simon tugenda kuba tujja Mukama abawo omukisa amina Musumba so kakati ensi y'omwoyo nsi nene era kintu kinene nnyo era kyewuunyisa naye obuzibu bwe tulina nti abantu fe abali ku nsi obulamu bw'ensi y'omwoyo tetubwembulesize tetubuwadde mwaganya era tetukkiriza nti n'ensi y'omwoyo gyeri naye ng'ate ensi y'omwoyo yetukolera obulamu obw'ensi y'omubiri kyova abantu bangi bavuddeyo nga baga ne Musumba olabika olimba Musumba olabika byoyogera tebikola ki naye ng'ate bw'oba oyogera omuntu oyo awakana ye muntu akeera ku makya n'aloota ekirooto ebyaddala bw'oloota eyo ensi gy'oba olimu y'ensi y'omwoyo yensi entuufu eno gy'olaba ensi gye tulimu it's a duplicate kano kifaananyi ekisiigiddwa eri original eno ye duplicate yeeri era buli kyonna ekinaabawo mu bulamu buno obw'omubiri kikolebwa eri nze okusisinkana kyakoleddwa eri tokenkulabeko wanje esebo kikolebwa eri buli kyolaba banyabo ne basebo n'enkuba bw'eba eneetonnya mu kifo kiba kyateekeddwa eri ensi y'omwoyo erina regions nnya region y'emu tennabeerawo region esooka lye bayita eggulu region ey'okubiri kye bayita amagombe go nagendayo nagalaba region ey'okusatu kye bayita region esooka ggulu region ey'okubiri magombe region ey'okusatu Geyena tennabeerawo kakati wenjawulo eriwa wakati wa Geyena n'amagombe no kati region y'okunage amagombe Geyena olusuku Eden nalulingizaako katono nendabako katono gye luli buli kyonna bayibuli kyeyogerako taata gye kiri bulungi nnyo kati region eno ey'amagombe ne Geyena zanjawulo ti Geyena tennakolebwa bwe bamala ossala omusango Geyena eryoka eteekebwewo abafa bonna olwaleero nga tebagenze mu ggulu nga tebagenze wa Katonda abafa kati bagenda mu magombe gye baterekebwa
amagombe chechi amagombe lyekomera mwe baterekera be bayita ba hooligans ng'oli abadde hooligan ti omuntu abadde tatambula bulungi na Katonda bamutereka mu magombe kyova olaba olota maama waakaaba olota jjajja waakaaba kyeki mukaabya ali mu bulumi ge magombe nti amagombe komera amagombe gonna galaba nnyo nafuna omukisa munene nnyo nendaba amagombe emirundi mingi nalaba ku lusuku Eden omulundi gumu nalingizaayo olwo olunaku lumu kansooka enzire Katonda emabega lunaku lumu twalina embeera gye tuyitamu ewaka we twakulira kati nze nga bwe nsabira abantu nali mu secondary nga bwe nsabira abantu ng'ebintu bibeera naye nga nze kasaba ng'ebintu bigaana kuggwe nga kunze ne family yange tebikola naye nga ndaba amaaso gange ag'omwoyo nga mabikkule asobola okulaba ekizibu negamba Tereza wano n'otereza n'ogenda maaso asobola okusabira nekiterera n'ogenda maaso nzijukira mu process eyo twalina ekkanisa gye twasabirangamu akawungeezi nga ŋŋendangayo bwe natuukangayo kati nakuŋŋaanya abantu ne tusabanga naye yasooka okujja yali muvubuka nga talina mulimu ng'amaze emyaka takola ennaku 8 Mukama ze yampa nawulira eddoboozi nga liŋŋamba musiibe ennaku 8 naye ennaku 8 tetwazisiiba twali ku Lwakuna n'afuna omulimu mu kibuga najja n'akola ng'omulimu gumu emitwalo 5 buli lunaku ate ng'alina allowance kati oyo n'agenda nengoye yazooleza mu kibuga oyo n'agenda owokubiri omukyala yali bbawe yamusuubiza bizinesi naye ng'amaze emyaka talina oyo bwe yajja olwasooka nembaako byendaba ku mubiri gwe Mukama n'abimbikkulira n'awona n'agenda ne bamukolera bizinesi mu kibuga naye nga nze asaba obulamu tebukyuka tebuvaawo nenkaba nga amaziga kati bwe twamalanga okusaba nga nze nzirayo akawungeezi twamalanga ssaawa 12:00 nga nzira ewaka nga nkolako byenkola ng'ate nze nzirayo ku ssaawa emu nga nvaayo 2:00 naye nga bwe tugenda okusabira waliwo akatemerero nga kutambula oyita mu kibira otwagendanga nga ekkanisa eri ku lusozi ninga wansi ttaka nga eriko just mabaati waggulu nga ne side emu waliyo ebiwempe nga teyaggwa ne kulula mu ttaka ne ngamba Mukama nkooye obulamu buno mbukooye lwaki ffe twakola ki Mukama ng'omukazi oyo atulaba ayinza okuba bw'ayita mbeera yemu naffe nga bwe twagitamu ne mugamba Mukama nkooye nze ntwala nkooye nalowoozanga nayogeranga ayogera byalinga byakusaaga olw'obulumi bwe nadda eka ekiro neebaka bwe neebaka ngenda okulaba ng'omubiri gwange gutandika okwaka mu buliri seebase tulo nnyo omubiri gutandika okwaka kwonna white bwe gumala okwaka ngenda okuwulira mu mutwe gwange ng'oluggi lweggula mu mutwe gwo mu nkoto y'omutwe gwo mulimu oluggi olusinga oluggi lwewaka obunene muno omuntu yenna bw'afa taata ayita mu mutwe badde manyi omuntu avaamu bw'ati avaamu atya nobanga weebase bw'oti najja n'ovaamu lumu tosobola kuvaamu bw'oti oyita mu mutwe ne bw'olootala kuba Katonda akubikkako n'otalaba naye ng'omuntu yenna afa ayita mu mutwe mutwe gwo gwennyini n'enkoto waliyo oluggi wanje esebo kati omutwe oluggi bwe lweggula bweruti taata nendaba nga mpulira ekintu ekyenfubutukamu ekyanfubutukamu gwe mutwe gwange ekyafubutukamu yes kati omuntu Katonda yamutonda nga alina parts 3 ey'omubiri omwoyo n'emmeeme kati emmeeme eyimirira wali emmeeme kyeki kwe kutegeera lyeffumbiro lyetterekero ly'ebirowoozo lwolowolereza nti kati gundi ono kamukuba oluyi n'okirowooza wano n'okikola eryo lyeffumbiro ate olwo omwoyo yeggwe kati omubiri n'omwoyo byonna byagala emmeeme byonna birina okuba n'emmeeme kati ensolo zirina bibiri zirina mmeeme na mubiri kyova olaba ensolo tojja zisangayo embwa yange nyagisanga mu afterlife wa zikoma wano. Tuli ku Beyond the Newsroom. Pastor Ronnie Karungi atera kujukiza naku z'omwezi nga 7. Tuli ku Fidodido. Tugenda okubeera nga tusabire eggwanga lyattu Uganda.
ate tusobole okubeera nga munnange Katonda atukwatirako oba oliawo ebibadde tebitambula bulungi ate ne bisobola okubeera nga Mukama abikolako. Kakati Musumba otutegeezezza nti omuntu alimu ebitundu bisatu: omwoyo, emmeeme n'omubiri guno. Ne wabula omwoyo n'emmeeme birwanira omwoyo n'omubiri birwanira ki? Emmeeme. Kakati Musumba ndaba ng'otututte buziba nnyo nga tonnaba kutugirawo kiri ekyokubeera nti omuntu alina oluggi enkoto wano, engeri gye wavaamu bw'oti ne gye wagendamu emagombe. Mbadde njagala tusooke tutambulire awo, tusooke tumalirizeeyo episode ye. Taata kano kabadde ka compliment kano keŋŋambye omuntu ategeera olugendo lwe tugendamu. Kakati neeraba mu parts 3. Esooka nandaba omubiri gwange, nga ndaba emmeeme yange of course ebeerawo, era kwe kutegeera notegeera nti kino kyekino, oli gundi ono ye gundi, kino kyekino. Kakati ngenda okulaba omubiri gwange nga guva mwoyo, omubiri gwange nga guva amanya omwoyo gwange nga guva mu mubiri gwange. Mba ndi awo taata ngenda okwetegereza amaaso gange nga oluggi lweggala ng'omwoyo guvuddemu, nekanga nyimiridde waggulu awo. Tunula waggulu onoofa omuntu yenna anaafa kubanga mwenna mujja kufa, naye bw'onoofa ojja kukiraba. Bw'otuuka mu bbanga waggulu waliwo akaguwa. Akaguwa ako kenkana oluwuzi lw'olugoye. Kano akawuzi akabeera ku lugoye lwaffe. Akawuzi kano nga kasowoseeyo. Buno buwuzi obusowoseeyo. Nga akaguwa ako kenkana akawuzi ako naye kasala bwe kati. Kati waggulu eri oyinza obutalabayo oba oyinza obutabifaako kutunula waggulu gy'oba oyimiridde. Naye wansi w'akaguwa ako waliyo empompogoma ng'ez'ekirombe. Ebirombe waliyo birabyeko bye bakugiramu amayinja bwe bityo. Kati nga bw'olaba ekirombe ky'amayinja bwe kityo, amagombe olabirawo neotegererawo nti gano maki? Nti gano magombe. Ngenda okwetegereza taata nga nyimiridde kaguwa ntuuse, nekanga nkutta akagugu. Kaguwa kuliko abantu bangi, kaguwa ako kuliko abantu bayitirivu bwe bati. Buli layini nakati waliwo abatuuka, buli afa kati agenda. Buli afa kubanga e Saudi Arabia waliwo be batta, waliwo abali e Iraq, waliwo abali e Russia babase, waliwo abali e Uganda nabali malwali oyisi yonna bafa. Kakati buli afa, oba oli president oba oli Obama oba oli ani, otuuka akaguwako. Akaguwako wekanga okutta akagugu. Akagugu kano kyeki? Ke kagugu ak'ebikolwa byo byonna byobadde okola okuva lwe bakutonda nojja mu nsi. Akagugu obeera nako bwoti. Musumba sooka osimbe wakati. Ekitegeeza wafaako nodde engulu. Nze kyemmanyi eggulu lyalina bye lyagala okundaga ne banzija mu mubiri. Mu bufunze wakyusibwako n'ova mu mubiri. Nenva mu mubiri nenekanga ndi kaguwa. Awo kaguwa tuddewo. Kati kaguwa kuliko abantu ab'ebika ebyenjawulo. Nzijukira omusajja yali mu China, yali musajja munene ng'akutta ogugugu nga gunene, naye amazima omusajja akaguwa teyakatuukako naye wakati. Ku kaguwa ako ng'oyimiridde weesalira omusango gwekka wekka, kubanga omwoyo gwo tegulimba. Kyova abasamize bagamba tuyite omwoyo gwe gwogera amazima. Omwoyo tegulimba, gwe bayita omuzimu bo, nti omwoyo gwo tegulimba. Era omwoyo gwo gwogera mazima. Va ku guno omubiri muyaayi, naye omwoyo gwo gwogera mazima. Nekanga nange nkutta akagugu nga ntambula mu layini eno, mutambula wekanga otambula butambuzi n'akaguguko. Maaso waliyo esaidi eno waliyo ogutamu, wansi waliyo omuliro gwaka wansi w'ogutamu ogwo. Emabbali eno waliwo omusajja tosobola kumulaba mu maaso, naye nga muwanvu munene akutta ekitabo, alina n'omukono naye nga emikono tosobola giraba, naye ng'osobola okulaba gavumenti z'ayambadde ebigoye byayambadde bya white. White nga wa light nga liringa ttaala.
kati ngenda okwetegereza taata omusajja ono nga ndaba kigoye kino kati wali maaso waliwo akawuzi era akasalamu kano bwe katuukira kalinganga kasaalaba bwe kati kati eri waliyo ensi endala eyo yensi ki lwe lusuku Eden buli afa kati ng'abadde mulokole buli afa kati ng'abadde akkiriza Mukama buli afa kati ng'abadde anywedde ne Yesu ayingira wali we bamutereka nalyo tterekero awo wewava enjogera egamba nti Mukama mpe ekisa ekituukira mu kifo kya jjajjange Ibrahim kyekyo kyennyini yeeyo yennyini kozi nalingizayo ku katono nendabako kubanga nali ngenda kusala nga nkorifayinze kati bw'ogenda maaso abantu wano kalayini abantu obukadde n'obukadde bw'abantu bukulukuka bugwawa bw'obeera kaguwa kano n'otunula wansi owulira miranga eno wansi waliyo emiranga waliyo okukaaba abantu bakaaba natuuka ekiseera nga mpulira amaloboozi gaabwe nga nange nkaaba ebyaddala abantu babonaabona muganda wange abantu bakaaba ebyaddala amagombe gyegali ekitegeeza abasoma ebyawandiikibwa bino olumu tulemererwa bulemererwa kubitegeera ki ekituufu kyebikola ki kyebitegeeza awo nzijukidde kasitole k'omusajja omugagga mu bayibuli eyafa n'akaabira omuddu we n'amugamba lwakiri nnyika olugalo olwo bw'oti mukamumpeeko nterere kubanga yali awulira bubi nga yeetaaga yatise ettondo ly'amazzi nkubuulira amazima ga Katonda nammwe abatulaba amagombe gali real nagalaba nakagalaba emirundi giringa kyenkana 10 nina n'abalokole abaafa ne bagenda ninga ekyabasuula kaali kantu katono bwe kati katono nga yali mulokole no yeekuumye naye akantu katono ak'obutasonyiwa ne kamulemeso yingireko n'agenda magombe nga mwali amagombe tuli nago ku nsi naye enjawulo eriwo tetweraba ate baba mbafuna omukisa abali mu magombe okutulaba tuli nabo wano batuyitamu era batuyitako ensi eri emu eno mu nsi ziri 2 mu emu kyamagombe tuli nago mu nsi tetubalaba naye nga bo batulaba kyovula bwe mugenda okuziika n'abafa abo bajja okuziika era babaawo ensobi yonna gy'okolera mu kuziika ekwatako ensobi yonna egolokosa amagombe buli walaba nti waliwo amalwalo wabaawo oluggi olukutwala emagombe buli walaba amalaalo wabaawo oluggi olukutwala emagombe ebyaddala taata abantu bakaaba abamu baali basumba abamu baali bannabbi bakaaba amaziga bejjusa olwejjusa si lwakuno nga bagamba Katonda tusaasire kankubulye taata ekiri eri Katonda abalaba netabawulira Katonda abalaba netabawulira Katonda afaayo nyira tekamu byonna netabawulira amaloboozi bakaaba ne tabawulira naye okubalaba abalaba nendaba nga ntambula mu kkubo neneyongera mu kkubo maaso ntambudde kyeneyongera okutambula taata kino kyekyabaawo ngenda okulaba abasajja ku kaguwa kali abantu bwebaba abantu olya taata bwebaba abantu 100 abantu 5 be bayitawo ku bantu 100 abantu 5 be bayitawo esebo ate nga kisobokera ddala okubanga n'omutwalo gw'abantu abantu 5 ne bayitawo wanje yesebo abantu ebintu by'ensi y'omwoyo baganya okubitegeera ate nga bwe bulamu bwe tugenda okubeeramu emyaka gyonna kati wali babuuza ebibuuzo 2 bw'otuuka wali kaguwa babuuza ebibuuzo 2 byokka ekibuuzo ekisooka walokoka nti ye nga bakubuuza ekyokubiri ebikolwa byo akagugu kano kalimu ebikolwa byo buli kyewakola ng'ozaalibwa paka wofiiridde byonna waliwo bamalayika ababikuuma tunayingira eggulu tujja diyingira lwa mpaka na ddembe obwakabaka bwa Katonda butwalibwa nakuwaguza kwerwanako noleka ekibi nokola kyolina okukola nova mu bujeemu nokola kyolina okukola nina muwala wange namugamba ava mu maka g'omukazi yayingirira obufumbo bw'omuntu nemugamba ava mu maka g'omukazi
nangamba nti omusajja andabirira bulungi ampa ssente akola ati biganye musumba kiganye nwanye nzireyo mu bwavu abanga eggulu gye liri totunuulira bwavu bwakunsi tunuulira eggulu kubanga amagombe kigasa kyokuganyulwamu wano ate nomaliza nga ogenze mu magombe mukama wange abantu bakaaba emagombe abantu bakaaba bajjajjaffe bakojja bafa abaafa kati balokose bakaaba amaziga okuyita kaguwa kano tosobola kubaako na kimu olina kuba na bintu bibiri toyina kubaako na kimu bibiri bye baagala oba oyagala oba toyagala ebintu bibiri bye baagala ekisooka ebikolwa byo birungi oba bibi kati bw'otuuka no kugutamu okwata akagugu koyina kana akagugu n'okafukumula okwata akagugu n'okafukumula muki mu gutamu guno gulinga gutamu guntu gunene okafukumula mbomala okafukumula mboti ditandika okutokota bwomala okafukumula mboti bitandika okutokota bwe bitokota kino kyekibaawo taata bwe bitokota kino kyekibaawo bwe bitokota ne bibimba ne bitaddayo awo oba okamaze okkayita oba omaze okkayitako oba omaze okkayitako kakati abantu bano njagala bakakaseera njagala bamanye nti ensi y'omwoyo gyeri amaziga gyegali kati mmala ofukumula mu kisepiki kino ebikolwa byange ntambula nsale omusajja ono akuteerawo omukono bw'ati aguta akagwa kali ne kakka wansi n'osala mbambuuka akagwa kano nsale ninnye mu nsi eri endala gye nkugambye nti lusuku Eden kino kyekyabaawo ngenda okulaba omusajja yava Beyond the newsroom, where untold story is revealed.